gye tugenda okulaba. Libadde essanyu jjereere mu bakristu n'abantu ba Katonda mu kigo kya Bikira Maria Kabaka w'abajulizi e Mpala okuva mu bisomesa ebitaano ebikola ekigo kino abakuŋŋaanidde ku kitebe ky'ekigo kino okujaguza nga bwe giweze emyaka 11 okuva ekigo kino lwe kyatandikibwawo okuva ku kigo ky'ekisubi. Emikolo gino gitandisa n'ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Vicar General w'essaza ekkulu ery'e Kampala Monsignor Gerard Kalumba nga mu kuyigiriza kwe awanjagidde abakkiriza okumanya nti balina okujulira Kristo bulijjo gye batambulira ate bakimanye nti balina ensobi ze bakola bulijjo mu lwatu ne mu kasirise era balina okukkiriza beenenyenga mu maaso ga Katonda ensobi ezo zigonjoolwe. Kyendagala okutegeeza nti mukwate bulungi ssente ze mufuna ate nga muzikutte obulungi emirimu gyammwe gijja kutambula. Ekigo kyaffe kino kitambule bulungi. Buli omu waali bw'akolawo obulungi tweyagala, ffenna tweyagala ne tutambula bulungi. Awo nno neebaza abakulu abali mu kifo kino ne mbaagaliza okutambula obulungi ate nammwe abakristu abali mu kifo kino ne mbeebaza era ne mbazzaamu amaanyi nti mwongere okuwagira emirimu gyammwe nga bwe muba musobodde muwagirire ddala kulaba nti ekigo kyammwe kitambula bulungi. Wano kati we muli si bali wano kati kibuga kyali-alyawo dda wano wonna mwenna abali wano mugezaako okukola emirimu egibawa ssente kati nammwe gye muli gye mubeera mu maka gammwe ssente zammwe nazo zibeereko nazo puroguramu ne pulaani. Si kuyingiza nga bw'olya n'oyingiza nga bw'olya nga bw'onywa wabula naawe mu maka go beera ne pulaani ey'essente olujja gaggawala weewuunyoga essente zivuddewa zino lwakuba nti olina pulaani. Bw'otoba na pulaani k'oleeta k'olya bw'oba ne pulaani oga nti olwaleero kino sijja kirya sijja kunywa sijja kukola bwe nti nsobole okwezimba okukulaakulana okusingawo. Mbaagaliza okukulaakulana, mbaagaliza okugaggawala naye mu nsi sulimu kugaggawala kwokka. Mbaagaliza okubeera abakristu abajjudde okwagalana, abajjudde essuubi nga bwe tuli mu mwaka gw'essuubi guno ne Mukama abayambe mumalirize bulungi obuvunaanyizibwa bwe yabakwasa obw'okuzimba ekigo kino. Omukulu w'ekifo kya Bikira Maria Kabaka w'abajulizi ono eky'Empala Reverend Father Augustine Innocent Bukenya asinzidde ku mukolo guno n'asiima nnyo abakristu abakkiriza mu nkyukakyuka y'enteekateeka z'emikolo gy'olunaku lw'ekifo kino egibadde gibaawo nga gibajja lunaku lulamba nga mulimu amasanyu abaasazeewo okwerekereza ne badda ku kusoma ekitambiro kya mmisa awamu n'okusonda ssente ezinayambako okumaliriza ekereziya y'ekigo kino eruubirira okuserekebwa. Twebaza nnyo n'abagenyi baffe mwenna abaali ab'enjawulo naddala bannampala ffe twali abagenyi abakulu ne tukikola ne tukikuba. Twebaza nnyo abasosolodooti baffe n'abasomesa ku nsonga eyo baakuba nnyo omulanga ne batambuza ebirango ate n'obubaka. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Saate mu ngeri enjawulo twebaza nnyo abaasomanga essaala okulaba nga ddina etambula bulungi mu mwakola omulimu ogw'ettendo newankubadde muyinza okuba temwajja naye twalabawo amaanyi gammwe. Twebaza nnyo abaasaasaanya obubaka bwa ddina era tutambulire awo ebya parish. Tutambuze obubaka bwa parish kisobola okutwongera mu maaso. Siyinza kulekayo Centenary Bank ne munaku Kamasako. Akulira abakristu mu kigo kino Luyima Gabriel Birwa asinzidde ku mukolo guno n'awanjagira abakkiriza okukyusa mu ntona gye batonamu bongeze ku miwendo gye bawaayo mu kabbo okuddukanya emirimu gy'ekereziya era abasabye okukwata ssente ze basobola okuyambako Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere mu kuddaabiriza ekitebe ky'essaza e Rubaga. Mbasaba kimu kyokka twongereko ku birabo. Mbeegayirire twongere ku ki? Siringi 10 gye lukyakola. Saagala kubalimba. Mbala nnyo ku ssente wano n'omuwaniga nga mu butuufu obw'olukumi bwe busingamu. Nengamba oba Mukama atugabirira kitono. Ekirabo is a sacrifice.
sikutuusa mukolo nti ndi mulaini weefiirize kuba kati ennyama eri kugumu kanaana weefiirizeeyo kwota ebakummeka osaleko kwota ogiwa ekirabo mwongereeko tusiima mwebale nnyo naye nsaba tukole ki twongereko twongere ku birabo kakati n'ekirala kyembasaba kye batuyigiriza ku saafu buli mubatize awa saafu kitegeeza omuzadde olina obuvunaanyizibwa okuweerayo omwana wo ki saafu kitegeeza buwulize eri omusumbawo kitegeeza ki eri omusumbawo njagala mbalembe ku mikono egyaba abawulize eri omusumbawo abagawawa saafu kale mukireke kiyinza okukaloba muyinza okunnimba naye nga kitegeeza buwulize eri omusumbawo amusobozesa okukola ebirungi eri kiriziya kwa sente zitazitwala tazireeta nkumba wali we bamuzaala era ojja kulaba nga omwaka guno projection ebaagala biliyoni 2 zizimbe abakadde we banaawummulira abasasedooti ate nammwe bagaa nammwe osobola okuwummulirayo oba okuwummulizayo omuntu kati Ssaabasumba yasaba nti buli mubatize amuwe siringi 9 buli mwezi wangi era bwona okubisa olwendo olwo times 12 ojja kufuna omutwalo ogwo gwe mutwalo gwakusaba bw'oyongerako kyekirungi ennyo naye n'omwana wo muweereyo ki saafu ffe wano batusuubiramu saafu aweza miliyoni 2 neza twakakuŋŋaanya 5 wano wensabira abakristo saafu ono mu mutwale ng'obuwulize eri omusumbawo omuyambeko mu buweereza bwe mbasaba ebbaasa eya Ssekukkulu n'ebbaasa eya Pasika tukitwale nga nakyo kikulu tukitwale nga nakyo kiki omukristo yenna omuwulize ebyo by'oteekwa okukola bino ebirala mwebale mubikoze ate kisanyusa nti muli bajjumbize nga bwe ŋŋambye nti mu Kiriziya mubaayo tuli mu kuzimba enju eyo tugiddaabiriza waliwo bye tuzimba awamu waliwo bye tuzimba ne bwana mukulu nga biswaza okubagamba nti kakati tuli mu kulongoosa ekiyigo kya faaza kati tubikolako internally kubanga n'enju eyo eyagala okukola ki okuddaabiriza era munda tugiddaabiriza n'okulaba abasasedooti gwotunuulirawo okubakolerawo paakingi ababbi baleme kwanguyizibwa nnyo okujja kubabbako obutaala bwabwe ebyo ebimu tubikola internally. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa bangi omubadde n'abakulembeze mu by'obufuzi. Mwe mwekka abasobola okukowoola Kristo Katonda waffe nakka ku nsi ekyo ekirabo kiri mu Ekereziya nga kiyita mu basasedooti.